tumaze emyaka nga 10 tikuliiko mulambo gwali guguddeko ku kijja kyaffe. Titufiisa, tituziika, tuli awo bwe tutyo, tuli mbulamu bwaffe. Omuntu yandiyagadde omuvubuka ali eyo n'agamba nange njagala kiyingira. Bw'oba osobola okusigala ng'osiika capati, sigala ng'osiika capati zo. Bw'oba obadde okuba bulooka, sigala mu bulooka zo. Bw'oba ng'osobola okubeera nga ofuna ekitono ky'olina okufuna, sigala n'ekyo. Kubanga nga nkubuulidde nti buli muntu alina ebizibu bye. Tuba bagagga naye ng'ebizibu byaffe tubiina bye tutasobola kwogera abamu. Abamu ne babyogera. Toyingira mu kintu kino. Okujjako ng'olina emitima ng'egyaffe gye tulina nti obeera mugagga naye ng'olina ebizibu abalina amayumba naye nga tebagasulamu. Tulina nga n'obubuliri tabusulamu. N'obeera ng'oli mugagga naye nga tokkirizibwa kukwata yadde ku bbeere lya mukazi. Omanyi kye kitegeeza nga bonsanze wano sente ze nnina endabika gye ndabikamu naye nga bamaama bampitako awo nga mbatunira butunuulizi bw'enti. Nga ndaba ate abaavu nga bo ndaba ate ngamba nti singa nzirayokko mu mbeera y'obwavu ninneeyagalamu ennaku 2 ninzirako ninkomawo eno mbugagga kuba obwavu tibumanyirikika. Ate obwavu tosobola kugamba kubwenyumirizaamu. Ate sente nazo simpuuta nti otambula zikuunyako. Kati nno olwo ffe tukugamba nti sente si matako nti n'omuwere azaalibwa nago. Sente zirina okubeera, abalina okubeera ne sente mubaleke babeere ne sente, nammwe abalina okubeera abaavu musigale nga muli ki? Muli baavu. Ensi etambule mu maaso. Yes, samanya doze bamtemusa SMX representing straight out SMX media. Nkubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu we nagenza okubeera nga nnoonya omugagga rich one. Gwe nasanzeeyo ne mugagga munne nga bali bonna nera mu kumaliriza okukwasaganya ensonga zange n'omugagga rich one ne neegayirira n'omugagga gwe yabadde naye gwe yabadde agenza okubeera nga bagagana nti bagamba abagagga kwagalana. We yabadde agenza okubeera nga mukyalirako konze ne mwegaya ne mugamba owaaye ssebo nawe oli mu nsonga ze zimu ng'eza omugagga rich one n'aŋŋamba kituufu nange obugagga bwange gye nabuze ne mugamba olugero olwo lunnyumidde nnyo ate singa okkiriza nawe ne nkuggyako exclusive interview ne tukaterayo abalabi tomanyi bajjasobola okukkiriza ku nsonga eno bagijjemu okubuusaboosa nga nze kennyini wenjirimu okubuusaboosa. Omugagga n'agamba sirina buzibu tusobola okunyumyamu kwe kundaba waneeno nga ndi naye nga bwe nkugamba bagagga kwagalana musanze wa mugagga rich one nga bazze lunaku lwakuna lunaku lwerumu bantu balina beera nga bali mu kukola mirimu naye abagagga bali wano bali mu kubeera nga bakiringa bali mu kunywa ku byakunywa we bali ebyokulya kwegamba balaga tewaliiwo nsonga n'emu ebasumbwa gye baliko ssebo. Kale ssebo nawe gye baliko kansooke kwebaza okukkiriza okwogerako nange abamu bagaana. Lwaki tuba tugaana? Tuli bantu nga mmwe era tusobola okunyumyanyumyamu oba oli awo n'ofunamu ekyokuyiga. Amannya gange nze bampita SMX. Njogerako nani ssebo? Oyogerako nange bampita Tumwebaze Alex. Tumwebaze Alex. Sigenda kwekwekerera ensonga yasinze okundeeta omugagga rich gye nkusanze nsonga ya Illuminate. Waliwo obutambi bwe nagenda n'enteekayo ku mukutu gwange abantu ne bampaliriza okunoonyaako ku bagagga artisti abantu abali mu nsonga ya Illuminate sobola okubeera nga njogerezegana nabo. Okunoonyeza kwange ne kunsula ku mugagga rich one naye kwe kumunoonyeza paka we muzudde gyali mbadde nze omubeera nga mumubuuzaako naawe ne nkusangayo we nkubuuzizaako ku nsonga za omugagga rich n'ensonga za Illuminate n'oŋŋamba naawe kennyini obugagga bo muwayitira. Bantu bangi nnyo mu ggwanga lino erya Uganda abali mu kibiina ekya Secret Society nga bagagga nnyo ddala naye nga tebalina mirimu gye bakola. Lino eggwanga lyosangamu abagagga ng'omugagga tiyasoma. Ekyo badde okimanyi? Ekyo nkimanyi bagagga bangi mu kikuuba awo. Bw'aba tiyasoma olowooza obugagga bayabugjawa. Nange wenneewuunya. Kubanga bw'oba towasoma tosobola kufuna mulimu gwa buvunaanyizibwa gusobola kuwa miliyoni 10, 2, 3. Bwe zibeera 2 omwezi nga towasoma. Kati oba okola ekitegeeza oba okozesa maanyi.
bw'oba towasoma maanyi ki agagenda okusasuza okubeera ng'ofuuka omugagga ngaabo bwe muwulira abagamba nti batundanga kabalagala bakolanga kino nga kati bagagga naye nga tebalina diguli talina diploma ng'ali awo bw'atyo. Wabeerawo ekibuuzo abantu bangi twamanya amazima nti waliyo ebibiina ebisobola okubeera nga obiyingiramu n'ofuuka omugagga. Waliwo ekibiina kye bayita ekya Brotherhood ekyalimu ba Ivan Ssemwanga n'abalala ne mukumuziika beefuga okuziika ne bateekawo n'ensimbi mu ntanda. Ne wabeerawo ekibiina ekya Illuminate ky'ekyaffe ekya Secret Society. Ne wabeerayo ekibiina ekya Freemason ekyo kikola ku bayimbi abantu abaagala okumanyika ensi eno yonna tutumu n'obugagga. Naye waliyo ekyaffe ekyabagagga nga teri akumanyi naye ng'oli mugagga. Kyensuubira naawe eyo gy'obeera tolabangako bantu booliraanye nabo mu bikomera ng'olaba akeera ku makya n'afuluma n'emmotoka n'agenda abaana be basomera mu masomero ga bbeeyi ali mbulamu bweyagaza naye nga tomanyi kyakola. Bangi n'omubuuza kyakola takubuulira takunnyonnyola. Abantu bangi bali mu kibiina kino naye ekizibu ekiri mu kibiina kino bangi nnyo abagezezzaako okukiyingira nga kati bwe nvuddeyo ninjogera wano nti gyekiri omuntu n'agamba n'akeera ku makya n'agamba kaŋŋende nnoonye gye kiri nyingire wagwira ku bantu ate abatali batuufu kubanga bangi nnyo abaagala okukiyingiramu kino ekintu. Bantu bangi abali obubi naye nga we bagenda okugezaako bambi ate nga bagwa mu bantu abakyamu. N'osanga ng'omuntu oyo agudde mu bantu abakyamu 2-3 bamutamizza ekintu kino nga nange essaawa zino byenjogera alowooza bye bimu bye biki. Nze omu ku bantu abakkiriza mbu ensonga ya Illuminati teriiyo. Ensonga lwaki nze n'okukola interview n'okunoonya kw'ono omugagga gye nkusanze asobole okubeera nga nnyinnyonnyola oba nga nkakasa ddala mbu ekintu gyekiri kino. Okimanyi bulungi nti wano kati ngenda kuwa ku bintu by'olabirako. Okimanyi nti wano mu Kampala w'osanga abagagga nga tatambulira mu mmotoka ng'atambuza bigere naye nga biliyoniya. Nali mbawuliddeko awo. Omanyi nti wano w'osanga abayimbi nga talina mukazi naye nga mugagga nga muyimbi ng'ate waalinnya w'amaanyi naye nga talina mukazi waka. Wali olabyeko ebifaananyi eby'abayimbi abeekubisa nga bali mu buliri nga bali mu ssente. Ezo ze ssente ky'ogamba ze nnyingi ze baba balina okulaga ensi. Ekitegeeza yandibadde agenda ku akawunti ye n'aggyayo ssente ziri zonna n'azikuba ebifaananyi. Naye lwaki wano tulina abayimbi nga 6 oba 8 abaakola ekintu ekyo n'abantu ba bulijjo? Tobirabangako? Olowooza bitegeeza ki ebintu ebyo? Ffe tulabula ebifaananyi tulowooza swaga baagala just likes kubanga abayimbi nsobola nomentioninga amannya gaabwe namwe n'ogenda ku Google osobola okugenda n'olaba ekifaananyi kya Lydia Jasmine yali yeebaseeko ku ssente, Eddie Kenzo yali yeebaseemu mu ssente ne Fresh Kid yennyini yali yeebaseemu mu ssente nga bagenza okuyimba ejjuku. Abantu bangi bayingira mu kibiina kino eky'obugagga abaafuna omukisa ne bayitira ewantu ewatuufu bagagga abayitira mu bifo ebikyamu baate baayavuwalira ddala. Naye ng'ebintu gye biri tuli mu bulamu bweyagaza kubanga okiyingira otya ojja otya okukiyingiramu ekibiina kyo. Nze nina muganda wange yali yakiyingira gwe sigenda kwogera mannya kubanga si buli muntu nti asobola okwogera nga nze bwe njogera. Nina muganda wange mukulu wange yali yakiyingira nga ffe tukyali baana bato naye nga mugagga abeezezaawo famire nga bali mu bulamu bweyagaza. Naye yali mukwano gwange nnyo kubanga ebiseera ebisinga nze namuvuganga okugenda mu zikiraabu okugenda mu bizinensi ze namuvuganga okugenda mu bifo eby'enjawulo. Kati nina mu kifo gye namutwalanga gye nateranga omuvuga nimutwala oluusi nimulekayo oba nimulinda nitukomawo. Ekifo ekyo nga sikimanyi ate oli muganda wange byonna balina obbiŋŋamba. Naye ebiseera ebyo nali nkyali muto yandekanga mu mmotoka nga tantuusaayo eri. Naye bwe nagenda nkula natandika okubeera nga nfuna idea
era banga tulina ssente ewaka tuli mbulamu bweyagaza nze kuva mbuto simanyi nnaku yadde nga nayingira mu bintu bino naye era nibwe saalingidde muno era naalisigadde nnaki ku lwa muganda wange kuba muganda wange mugagga mu Kampala alina ebizimbe yakyasinze okubeera n'ebizimbe yadde naffe tuli bagagga naye ye ate abantu bamumanyi nnyo engeri yasooka nimubuuza nga mmaze okukula kyatwala ebbanga ddene okumbuulira ekituufu naye era yamala n'akimbuulira era n'antwala mu bantu abo nga bali wano mu ggwanga erya Uganda abantu bonna buli munnayuganda abantu abo n'amannya gaabwe mugamanyi naye ate waliwo ne bemutamanyi kubanga eri niwobeera n'emyaka 18 19 wali abaana emyaka 2 nga mugagga nga yali asiika chapati naye nga mugagga muvundu abalala baali yagenda n'emyaka 2 okusinziira ku mboozi gy'atumye era yagenda nga n'emyaka 2 tanagiweza alabika yali myaka nga 15 19 weyagenderayo naye kati naffe atusinga obugagga manyi eri otuukayo kisinziira enneeyisaayo n'enzikirizayo mu kintu kiri kasita ogenda ng'olina omutima gumu ng'era okakasa nti kyogenda okufuna okifunirawo n'okyukirawo obukwakkulizo omugagga Richard tunnyonnyodde n'agamba yesu obugagga abulina na buli kimu naye ekyokuzaala tasuubirayo kuzaala kyenvudde nkugamba nti mugagga nnyo tusinga yensonga eyo ku myaka emito gy'alina 22 tasuubirayo kuzaala yasalawo kubeera mugagga nga talina abaana bulimuza ku kyama kyo ekyange tojja kitegeera naye nga kyolina okumanya nti waliwo abantu abaasooka ne bavaayo ne boogera nti nno buno bugagga tebuliiyo kituufu bangi naye abantu abo bennyini abayogera ebintu ebyo we baalabanga abantu batandise okunoonyereza n'okuyingira kubanga waliwo omugijjaawo ogwayingirira abaana ba Brian White basipapa baani ba SK Mbuga bangi nnyo abagagga we bayingirira ennyo kubanga baana wotunuulira history yaabwe baali mu mbeera mbi nnyo we bayingirira ennyo abantu ne bavaayo bali bennyini abagagga ne bavaayo ne bagamba ebintu bino birimu okusaddaaka abantu naye nga ebintu bino tebiri mu kusaddaaka abantu balimba kubanga singa tebiriiwo era abantu singa tebabiyingiramu okitegeera tebiri mu kusaddaaka musaayi gwa muntu n'omu mba na bizibu byange birala naye nga temuli mu kusaddaaka tumaze emyaka nga 10 tikuliiko mulambo gwali guguddeko ku kijja kyaffe titufiisa tituziika tuli awo bwe tutyo tuli mu bulamu bwaffe omuntu yandiyagadde omuvubuka aliyeeyo n'agamba nange njagala kiyingira bw'oba osobola okusigala ng'osiika capati sigala ng'osiika capati zo bw'oba obadde okuba bulooka sigala mu bulooka zo bw'oba ng'osobola okubeera nga ofuna ekitono ky'olina okufuna sigala n'ekyo kubanga nga nkubuulidde nti buli muntu alina ebizibu bye tuba bagagga naye nga ebizibu byaffe tubiina bye tutasobola kwogera abamu ne babyogera eyo statement ngenda kusaba oginziriremu kubanga yeewuunyiza waba asiika capati asigale mu capati ze owa bulooka akube bulooka n'owa booda vuga booda alina akatono k'ofuna ng'owululyako eko toyingira mu kintu kino okujjako ng'olina emitima ng'egyaffe gye tulina nti obeera mugagga naye ng'olina ebizibu abalina amayumba naye nga tebagasulamu tulina nga n'obubuliri tabusulamu n'obeera ng'oli mugagga naye nga tokkirizibwa kukwata yadde ku bbeere lya mukazi omanyi kyekitegeeza nga bonsanze wano sente zennina endabika gye ndabikamu naye nga bamaama bampitakawo nga mbatunira butunuulizi bwe nti nga ndaba ate abaavu nga bo ndaba ate ngamba nti singa nzirayokko mu mbeera y'obwavu ninneeyagalamu ennaku 2 ninzirako ninkomawo eno mbugagga kuba obwavu tibumanyirikika ate obwavu tosobola kugamba kubwenyumirizaamu ate sente nazo simpuuta nti otambula zikuunyako kati nno olwo ffe ntukugamba nti sente si matako nti n'omuwere azaalibwa nago
sente zino okubeera abalina okubeera ne sente mbaleke babeere ne sente namwe abalina okubeera abaavu musigale nga muli ki muli baavu ensi etambule mu maaso. Kati awo ategedde oba abeera akitegedde oba waliwo atategedde gwenosooka abatono ennyo benjagala bategeere era bategedde kati bano abangi abaavu bayinza obutantegeera. Ngenda kusaba kubanga kinene engeri gye nkimazeemu oba nera ngenda kiddamu ku ky'ennamba y'essimu. Ennamba y'essimu yange alina ennamba gy'atuwadde nga sigiwulirangako mu ggwanga lya Uganda yemu nawe gye wakozesa ennamba. Ebadde ne digits oba 16 si 18 simanyi mugezaako gibali bagenda kumpeezaako ku simu yange ani agirina ey'akamapeesa nziremu ogikubako ogenda kunsomera gwe gundi nziremu okubeera nga ngikubako. Badde nsaba oginsomereko ennamba yo yemu oba nnamba ndala? Ennamba mu Uganda niwo obeera ng'oli luddawa ennamba eri emu ey'okukubako n'eya WhatsApp eri emu. Sooka ompeeri ey'okukubako nziremu okuginyigako ku wano ndabe eri 0775 20 55 35 95 99 era esimbyayo 99 kanji kube twakoseze ya tero teyayiseemu twakoseze MTN olina gikubako ng'olina MTN eno naye waliyo neya WhatsApp kwe tutera ennamba mpanvu nzibu naye wanera geyitamu ndakondabe line to MTN ega ennamba eno okuddamu gikubako ndabe ennamba yiyi eri mu kuyitamu abalimu katuwulire tukwaniriza ku Kenny Glassman tutunda tusala ennamba eri mu kuyitamu awo n'enzigiza steel metal tufitting an aluminium placement mu mayumba ag'enjawulo tutunda endabirwamu nga clear glasses kizibu kukkiriza mbu ennamba digits ziri 18 ezirina omuwano ziba 12 ziba 18 n'ebika ebirala ziba 10 enina 18 kitegeeza ennamba ya Grand Master ennamba ya Grand Master the billionaires old o asangibwa mu Uganda ng'agaggawaziza n'abali emitala w'amayanja. Kambuuze nga ffala ogendayo omulabako oba oyogera na mu muntu nga tomulabye omulabirako ddala butereevu si biri by'abasawo Baganda ebyokwekweka wansi w'entebe wansi w'ensuwa kino ekintu kirala nnyo. Eya WhatsApp eri 0704 96 53 98. Omuntu ddamu kimuŋŋambire mbu akiyingiremu nga ye ayagala ng'okoyo obwavu akiyingiramu naye asiika capati zo ng'owulira olyokke ng'olina obulamu obweyagaza beera mu bulamu bwo obweyagaza bw'obeera ng'oli mukazi ng'olina kabotiikiko kakuyingiriza emitwalo 2 8 sigala mwako obanga naye oba oyagalako kubanga olaba obulamu obulungi bulaza obulamu obulungi naye obulamu obulungi bukufuula ekintu ekitalina pulaani omuntu atalina makulu naddala kati nzuuno ndaba ndi musajja wabuvunaanyizibwa nze naalibadde njogera bino tulina ennaku nnyingi kyovola nga tutamiira nnyo tubeera tusula tunywa tusiiba tunywa mwenge kubeera kudigida budigizi sente akasente ko bulaza weekali emmotoka yange togirabye ate nga ninayo ngeezo nga 5 amaka nina ga mirundi mingi naye ebiseera ebisinga mbeera mu mabaala ng'onywa omuntu obubaka obusembayo ngamba bannayuganda bambi mubeere bakakkamu
mugondera amateeka g'ensi eno naddala abakulembeze abali mbuyinza tukwatire wamu tusobole okuba nga tutuuka ku buwanguzi. Naawe ayagala okukyusa embeera ennamba we banaakuwa ennamba nga terina nnamba 16 ezo zenkusomedde oba 18 oba 16 ennamba ebanfu Grand Master the Billionaires Audio ali omu yekka mu Uganda. Abasigadde bayaaye. Nze we munandaba nga neevuga mumanyirawo nasabiriza nange ngenda tandika okuba oluseke oba okutega ebibatu eri abagagga nanti mbayingiddemu. Alina akadala kakachapati bakugame sigala kadala kakachapati gwe alina ka boutique sigala kadala ku aka boutique. Ekinkoseze no interview kwe kubeera nti nera abantu bo video we madenga postinga gamazima nange sikiriza mu Illuminati nzo omu kubatakiriza mu Illuminati naye omuntu omutuukako kubanga buli baddenga bu video lusi na malobozi naye olwaliro ngambye kantuukirira abasajja baneeno nze sitya mumanyi bulungi nnyo mu nsonga z'okunoonyereza SMX sitya wengenze ye simbadde n'okuti okusinza amaka ge tuyingiddemu gangamba ekikomera we bakiggalirawo ne tutafuluma abasajja tuwulira bagamba saddaaka abantu tufewe tutafuluma n'ekinsanyusiza muli welcoming muli free nga abantu abasiga tuli bantu babantu ate era ojja kugenda mu n'akasente toza kuntuukirira n'ogenda nomala wiiki namba nga bakusaba akasukaali ewaka nga tokayina ogenda kugenda mu n'akasente akakalu. Alhamdulillah nze neeyanziza we tusobodde okubeera nga tukikwasaganya olunaku olwaleero ennamba kanji baterekaawo ayagala agikubeko atayagala togikubako olw'ensonga gw'oli bulungi nnyo n'akadala ako akacapati soko kanziriremu akantu ako balina emirembe omwavu alina emirembe mingi teri akuwalana teri akunoonya tosobola kufa okuggyako nga bakutomedde butomezi ku kkubo neffe ne mu mmotoka tufiiramu titulina mirembe mbeera mu bunkenke nenga sente wezi nga naye ndi mugagga awo sikuzaako mukono tulaba bannange tweyanza ego so subscribing ako SMX Media ng'onyige ekigambo kiriko subscription onyige ne notification bell tujja beera nga tukuwa updates naddala ngazi ne SMX I sign out. bannaffe abasumula habu products abakutuusako products z'omu kisenge ziri 100% nakyo bakugamba bazze okubeera nga bakuwonya ebikerendakenda n'ebisirapu ebinaakuleetera side effects naddala gw'omukyala ng'omirambo ofuna amazzi. Bakugamba teriyo omukyala nabukalu just weetaaga eddagala ligenda okusumulula emisuwa osobole okubeera ng'ofuna amazzi nga bakyala banyo. Kyekimu ne ku basajja teriyo omusajja Katonda gwe yatonda nga talina maanyi ga kisajja wabula obeera weetaaga eddagala ligenda osumulula emisuwa gyo osobole okubeera ng'operforminga nga basajja banno. Bakubiddeko ku enamba y'essimu bajja soba bulungi nnyo okukuleetera order wonna w'onoobeera oli.